Bana emmere yammwe mutegadde mpola kansala wa mudogo. Abakyala mufune obubeera tufune emmere. Abakyala emmere ya kansala tufune obubeera tufune emmere. Mama jangu ogabireko ku banno. N'abayero batwadde ku mmere naye gamba ate bannukuuka be bawadde emmere naye n'abayero bakoze eki n'abayero batuwadde emmere bikopawa n'abayero tusosodde n'abayero ekoze eki n'abayero ekuwadde emmere erina soserizimu ffenna abayero abannuku kansera nakafeera naye yatugabula bannaye naye abayero sina n'omuga nalabyeko ng'avuddeyo kutuuka mu kitundu kyaffe ate nga mwebali nga kansala isa gyali waggulu eyo mu lukuuma naye sinaba mulabako ti ne yavuddeyo agambe nti bannaye abantu b'ekitundu Nze Masembe Erimiya abasinga bampita Omubi Masembe nga nze Road Kansala we Makindye West akiikirira abaami ndine munange ono naye kayeyanjule mu mulabe naye kansala munange amanya Nalubega Fausta Bitano kansala w'abakyala na Makindye West mwebale nnyo mwebale ddala tulina essanyu lingi kubanga abantu baffe tubawadde emmere ate n'akasente bagenda funa nabbanja kyatakola ffe katukikole nabbanja yonna gy'oli aba NUP bakuwa obubaka buno abamu baafuna abamu tebaafuna neffe nga ffe tukiikirire newaffe gye tuli twagala abantu tugenda basindikira omutwalo gumu buli omu ajjayo ssente ajjayo omutwalo gumu tusindika gumu 1,000 wane nabbanja naye yayogerayo ayisaamu ezo katugenda sindika omutwalo gumu mu 1,000 olwali tugenda sindikira abantu 5 n'enkyatu 5 n'oluddako 5 ebantu 1,000 meka mu 5 ebantu ennaku meka Fausa ennaku 3 nga tusindika era bwena abatulabe abantu abali eyo ng'oli mukulembeze nga tonayamba abantu bo emmere mugirabye yo tukigabye mu bine mu bulungi tugigabye twasooka ne tugaba tuzemu ogwokubiri n'ogwokusatu leero ate katugenda sindika n'akaki n'akasente kababeeremu bannaaye tubaagala nnyo era omukulu ono tandika baabo sindikira abantu ennamba esooka essimu buli omu gy'oli ennamba sente ogenda kalaba ka message nga katonnyako abantu 5
abantu bameka bannaye 5 sente omusala nti gwenfunye ogusoose okyegeera ate nze mbadde ninamu kasente amawulire gabadde gansasula bulungi amawulire mulimu sente bw'oba byokola naawe obitegeera emyaka 5 tugenda tambula ne kansala munnange ono nga tugabira abantu emyaka 5 tugenda tambulira wamu nga tugabira abantu teri ajja kukaaba nnaku ku mulembe gwaffe kuba twatandikidde ku nguudo enguudo wezira oba muzirabye enguudo zo twamaze dde okutandika baakoze enguudo kitegeera twakoze enguudo tugenda sigala nga tuyamba abantu namwe abamawulire tugenda bawaayo ku mmere wiiki ejja tugenda bagamba olunaku n'abamawulire tubawe ku mmere n'abasomesa osooka mpola mpola bamawulire baddako okuddeko abasomesa kati noza kamera eneekoleeta banetusindikira omu asooka nsomere enamba baaba esooka 07 52 778 075267 85 damu 078 67 85 62 omuntu asooka ono era akameseji agenda kafuna ategere nti tumusindikidde gumu 10 bwe tusindika ono omukulu yaani ye muyinde abudulu eri muliraba erinnya pini eyo andi kati wenkyusiza essimu akagamba kukategeeza ki nti mukalaba kameseji awo era kati kamuwulugumizeeko essimu omukulu ono mugambe nti akasente okafunye enamba sin saving era mugiraba asalonze bulonzi twaze bachairman be batuwadde enamba z'abano abantu tubasindikire ki sisobola sindikira mikwano olaba na muli mikwano gyange alo sebo jebale sebo oyogera ne kansala Masembe ne kansala Bitano akameseji okalabye kameseji okawudde nga katonya kabadde kakatonya essimu nevuga kati ezo sente tuzikuweereza nze kansala Masembe ne Bitano zikubeeremu naye nga nemmere mwagifunye emmere bali mukwera nemmere mugirye gw'oli wa booda oli waki wekola otya nnyo covid kale katujja batukudi twetambula naye emyaka 5 ne Bitano kakubuzeeko babuzeeko mukulu sente ozirabye abantu 500 balina ofuna yes katonda yeebale mukwano sente zikubeeremu ku lw'obulungi bw'emakindye ne ku lwa Bobi Wine akutumidde amina sebo Kyagulanyi atumidde abantu mwena mwenera atugamba tukolere abantu mutugamba okukolera abantu bye tukoze tetwagala tumuswaze ate yatugambye mukwate ku munne muntu ayambe era kye tuli mukola tetugenda kuswaza sebo Bobi Wine yonna gy'oli Kimera Muhammad bine tujijire mujja kwefumba senga musula makine senga mufuna mwe ate mufuna na chatteni ne musula wala temuli batuze leta enamba tumukubire wayo 0703 bachairman tajanza ko bachairman bafe balevu je bale sebo nze kansala Masembe ne Bitano nze kansala Masembe sebo tuli wano ne Bitano tukusindikidde akasente ku simu yo omutwalo gumu mu 10 oba osigazaawo omutwalo emmere mugirabye oba tunalaba ku mmere kati lyemmere n'akasente kakubeeremu kozesa nusu 10 buli kanaku kale ne Bitano kakubuzeeko sebo gyebaleko sebo yes nze omubaka wa Kyagulanyi w'abakyala mu Makindye West Bobi Wine akutumidde amina Bobi akutumidde agambye weebereremu tova ku mulamwa paka ekisanja kya myaka 5 tugenda kubeera basaale balungi bambi tukwagala nnyo ku lwa Katonda n'ensi yaffe Uganda abantu bonna balina olya nusu 10 mulina okukola budget emmere gye tubawadde wali twasoka ne tubawa akawunga n'omuceere na biki byonna kati batukubidde amasimu nti owa emmere yaweddewo ne tugawa katuba leetere emmere endala
Eri ngamba Fausta nti mukwana katono kazira muliiso. Omutwalo guno gusinga emitwalo 10 egitalabise. Omutwalo oguliwo gusinga emitwalo 10 egitaliiwo. Kyetusaba abantu baffe Makindye West. Buli afuna omutwalo si mu bubi si ku kunyooma nekiwalabye nga gavumenti yaffe teyatuyamba. Kati ffe twatunudde mu bitabo amannya buli eri etaafuna sente za nabbanja zekisindikira. Era tubasuubiza nti buli Makindye West 2 ali eyo ku bantu bakyamaani be baatuwadde buli omu agenda afuna akasente ke ka mutwalo. Era mu buwombeefu bungi tusaba mukakkirize si mu kukudaala si mu kuki ku kasaala akatono ke baatuwadde kwe tusinzidde naffe tukoddiza abantu baffe abatuteekamu obwesige. Buli muntu yenna afunye oba NRM era mubakutte oba mubaddeyo wansi niba naye aba NRM basanyuse n'okusanyuka ne bagamba twali tuzaala wa Kyagulanyi ne Kyagulanyi yatuwa abantu abalungi era Kyagulanyi bannayo Kyagulanyi yonna gy'oli ffe tukukoledde omulimu tujja gukola ssebo tetugenda kuswaza tetujja kuswaza era obubaka bw'otugambe tugambe abantu basiimye era bakwagala nnyo yongeramu kusesa buseesa. Bitano kansala omukyala Makindye West ndi musanyufu kubanga abantu bange at least bafunye emmere ate abasinga bafunye ne ssente omutwalo okubanga beeyimirizaawo mu kaseera kano akazigizigi ke tulina buli omu okuyamba munne. Mbakuutira abali eyo COVID is real mwambale mask ate twebereremu tumanye nti tuli ku mulamwa eno embeera ejja kuggwa ate mu kyo kyonna kyekiri buli kintu kijja kuggwa. Kino kyetulalyeko tusuubire nti byerimu ku ebyo omukulembeze wamwe Kyagulanyi bye yabatumukola. Ekisooka neebaza omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wange yonna gy'oli nkusaba nti walonda abantu njasa biggu abagenda okukiikirira obulungi. Kino kye balabyeko abantu bino biwero. Tukyaleeta ebintu bingi nnyo buli ddakiika tufumba abantu baffe tubakoledde ki gavumenti emyaka 35 byetasobodde bakolera. Era mbasuubiza twakafuga mwezi gumu n'ekitundu tugenda myezi 2 bukyatulayira myezi 2 kati giweze. Mbasaba twebereremu tukwatize wamu eno ensi tujja kulaba promised land. Tusuubire guno gwe gusembe oba kigenda kukolebwa buli luvannyuma lw'ekiseera ekigere. Buli kiseera ekigere tetugenda gaba mmere kyembadde mbagamba tetujja kubeera mu mmere all the time. Abaana baffe abavubuka abali eyo beetaaga emirimu. Government, I call upon the government and people in charge. Abaana baffe babawe emirimu tebajja kusabiriza mmere kubanza omwana wanajja leero nansaba emmere n'ekya nansaba emmere nga simufunidde kintu kyanjawulo kyakola agenda naye ajja kukoowa ajja kutuuka ekiseera ntye. Naye njagala government tukwatize wamu ebitongole ebiyamba abantu mujje tuyambe abantu baffe abaana baffe tubafunire projects ze bayinza okubeeramu abaana beetaaga ebyemikono ate tubawe ne capital. Atulabye nga mugaba emmere at the same time ne mugaba ne ssente. Obusobozi buvaawa mu mbeera eno gye tulimu. Ekisooka obusobozi buno buvudde ku musaala gwe baatuwadde. Ekyokubiri nti twalidde loan abantu baffe baleme kufa njala. Ebirala tujja kufightinga battle after this situation is done. Nze kyembasaba nti guno tuli mu lutalo lwa COVID-19 twetaaga buli muntu yenna ayambe munne ate tukwatize wamu kino tukiguse ate ebirala tunaabiraba. Tetugenda kubeera mu mmere all the time. Tugenda kwetaaga serving community mu ngeri ey'enjawulo ate mu bintu ebirala neyanzisa. Baba n'endowooza oba n'omutima nti nno bwe mba neesimbyewo n'empitamu nsooka kukolerera famire yange okuddiza ti abalonzi bano mwenda mukikoze mangu okuba nti nno musookedde ku balonzi bano. Yes, family first. Naye kyenyinza obbaga nfe tubadde tuli bakozi. Nze Nalubega Fausta a degree holder nkola omulimu ate ndi accountant. Ekisooka ne Masembe abadde munnamawulire. Ekino ekituwadde nti Bobi Wine we yali alonda yasunsula bulungi nnyo. Yatesunsula nga tuli bantu bayivu ate abeekolera abatagenda kusooka kuyaggayaga nti ate tusooke tulye tujje mu bantu. So ffe tukikola ku lw'obulungi nti tubadde twekolera family zaffe tuzisustaininze ebbanga nga tewali byabufuzi. Kati tulina okulwanira abantu baffe nti gavumenti evaayo mu mbeera yonna abantu abatafuna ssente babasindikira emitwalo gyabwe 10 nabbanja tukubanja. Abantu be Makindye bakubanja, abantu b'omukamwanyi bakubanja, tewali yafuna 10 kyo. Abantu ba katwe 1 katwe 2 tebayina abatalina masimu beetaaga obuyambi wone government at all. Olwaleero tulabye nga abantu bonna bwe mutuusizzaako obusobozi
nga babadde bantu ba wansi ddala eri mu ggeto abeene waggulu tebabalonda. Ekisooka abantu ba ggeto beetaaga nnyo gavumenti okusinga abantu ba waggulu. Era kyensaba gavumenti nti gavumenti efe nnyo ku bantu ba wansi. Kuba abantu ba wansi ate balina n'obudde obugenda mu layini ne basimba ne batuwa akalulu. Abantu ba wansi be batulonda, abantu ba wansi be bawa Bobi Wine akalulu ne bamufuula president kyali kati. Nsaba mikwano nti mu mbeera yonna mbasuubiza nfe tugenda fightingira nnyo abantu ba wansi basobole nabo okutuuka waggulu. Oba aba waggulu bawanukayo be bamanyi. Naye ffe twagala okulwanira omuntu wa wansi kubanga naffe tuli ba wansi ate tuli bantu abasunsula obulungi titugenda kuweereza abantu baffe. Abaana bagenda kuddamu okusoma bangi abazadde abaali nga tebalina busobozi sobole tebugenda kusakira abaana mubafunire zibasaala ekisooka nsaba gavumenti eteeke immunization before our children goes back to school. Ndi muzadde alumirirwa abaana baffe nze omwana nge sigenda muzza ku ssomero nga kyasose muwa immunization oba si kyekyo gavumenti etadde measures kubanga amateeka agafuga immunization eyo gagamba nti tebalina immunizing abaana bali wansi wa below 12 years balina immune system ey'amaanyi fighting a disease. Naye nze kyensaba nti mukyo abazadde nga tebalina ssente abasomesa nabo nga babadde tebakola gavumenti eteekewo special fund nga bwe bakola ku state house nti efuna special funding n'abazadde baffe babawe special funding n'amasomero bagateekemu ssente tamu etandika n'abasooke basomere bwereere neyanza neyanzeege.